baniriza abekumide ku Kakwefax 256 mwebale kutulaba subscribinga likinga sharinga tubenga ate tukikwasaganya bwobanga olikinza ate no commentinga ate ekyo kijja kubanga kisofo nnyo tutambula ne banafa ba higher level tour and travel agency batutegeza nti bwobanga oyagala kulambulako mu bitundu bya Uganda wano oba muli abantu 3 naye mwagala genda kulya ku ssente temumanyi mutambula mutya emmotoka temulina muyinza okubeera eyo nga n'ebifo ebirungi temubimanyi naye muli group oba si kyo company abakozi oyagala batwalako out kolagana ne higher level tour and travel agency oba si kyo ne bwobanga oyagadde okugobera ku bya passport ojja kusobola bulungi nnyo okukwatagana nabo babikuyambako okugoberako okukendereza ku budde bwe wali maze nga weewuuba oba ogenda okufunira passport nolwekyo kwatagana nabo ensonga ejja kubanga etambula bakubire ku 0706 492827 obenga okwatagana nabo abanga mukyali kubya wininwaji kukuba muwagizi we olw'okuba yabadde akwata video ng'amukwata ekitundu kyekyekyama ngudde ku muyimbi omuyimbi yajjiramu ddala nika ku stage ate nga ne byayambadde amazima ga Katonda biwuniikiriza abalabi naye alina security tosobola yadde omusemberera yadde omukwatako naye nga enzija jajja ku stage amazima ga Katonda okakasizaawo ddala nti singa bamulekawo eddakiika 2 abawagizi ababeera mu kivulu ekyo basobola omugwira oba ne bamusobyako mukyali kubya wininwaji kwambala nga bw'ayagala wano mu ggwanga ebintu bino tukoppa bikoppe mu mawanga amalala okulaba omuyimbi ng'ajja ng'alinga ng'ayambadde obute okusitama okukunama kati byebyo bye tugenzeemu oba music oli omutuufu omuntu najja ku stage nakwata microphone ne bakuba ebyuma n'ayimba nga ayambadde mu ngeri emuweesa ekitiibwa nga teyeesittaza kati eyo music gwe tuvuddemu tugenze mu ndabika na ddoboozi wininwaji ayimba bulungi n'abayimbi abalala bayimba bulungi naye weesanga nga ennyambala oba oluusi naye efuuse ekitundu ku music ennyambala nefuuka ekitundu ku music w'omuyimbi nti oyo tayambala bulungi tatulaga ku kisambi naye n'ogwa ku muyimbi nga nennika agijjiramu ddala ng'ali ku stage n'otya noga kiki kino ky'oba osindika eri abawagizi bo ono katumuveeko oba oli awo tube nga ate twesukuma nga tweyongerayo sheebah kalungi ali Landon yagenze kuyimba bamwaniriza bulungi nnyo wano e Uganda abayimbi abajja okuyimba wano tubaaniriza ne tubakuma ku airport ne bwe ziba ssaawa 7 ogw'ekiro ne tumwaniriza n'ebimuli ne tuteekayo emmotoka zino ez'akabi ne ziba nga zimulindiridde nga zitokota wali kwegamba tutiitiibya nnyo abayimbi abajja mu Uganda muno okuyimba oba oliawo naffe tuba twagalako tusanyuke singa abayimbi bannaffe abava muno nga bagenze mu nsi ez'enjawulo nabo babatiitiibya ne babaaniriza mu nnyaniriza ennungi nayagadde nnyo bannayuganda bali e Landon mwebale nnyo mwebalire ddala ennyaniriza gye mwayanirizaamu sheebah kalungi yabadde nnungi bamwaniriza ebimuli nabirabye byavuddeyo kwegamba ku ka welcome naffe ke tuba twetaaga osanga n'abayimbi abalala abajja muno naffe tujja genda maaso n'okuba nga tuba welcominga mu ngeri efaanaganako bwetyo sheebah kalungi bw'anaaba avuddeyo eyo ajja kuba akomawo ate muno mu Uganda agende maaso n'okuba nga akuba ebivulu n'ennyimba endala ayongere okuzita waliwo vidiyo ye gye yakata gye bayita nkwata bulungi n'olwekyo sheebah kalungi ali Landon anytime from now ajja kuba nga akomawo muno mu ggwanga abe nga akwasaganya emirimu abamu baali balowooza nti enjawukanayo wakati wa sheebah ne Jeff Chiwa oba oliawo eyinza okuleetawo emberebezi oba sheebah kalungi okuddirira muko kale tugenza okulaba nga ayeefaako ng'omuntu okusobola okulaba nga afuna bugigi obwebweru w'eggwanga oba oliawo n'okusigala nga astandinga ng'omuyimbi katusabe akimentaininge musicale bye bifaananyi kiriya n'omubiri byo weebiri naye ekirala tuba twagala music bw'anaatuuka ekiseera n'aba nga akendedde n'atakozesa barwaita balungi n'atakozesa ddoboozi lye bulungi nakumanya ntadde oluyimba lupromotinze ntya n'ebirala ebiringa ebyo oba oliawo ayinza okufunamu ka setback naye as per now tetunaba kukalaba abadde akyatambula bulungi Eddy Kenzo ali mu Istanbul yalaze
era naye ekivulu yakikubye bulungi nnyo ye okubeera ebweru w'eggwanga kikyakola mawulire naye kyenyinza okubuulirako ye turn up y'abantu eyabaddewo okugenda maaso okulaga nti Eddy Kenzo wano mu Uganda tumwagala yes naye n'ensi zimuwerokaminga bulungi mu Istanbul yabaddeyo ebifaananyi nga boobiraba ne vidiyo nga booziraba bamuwerokaminga bulungi ku airport n'atuuka ekiseera n'akuba shoye n'ekwata kyoyinza okulowooza nti oba oliawo bwe tugenda mu maaso n'okuba nga twettanira ensi ez'ebweru w'eggwanga ne music waffe tujja kwongera okukoppayo ebirala oba oliawo tubireete muno music waffe agende maaso n'okuba nga akula mu ngeri emu oba endala mbadde nkyali awo nga ndaba Dianah Nabatanzi ng'ayomba n'omu ne faani ng'ayomba ne faani ku social media. Faani yavuddeyo n'amugamba ofumbirwako ddi maama nyabo n'amugamba nvaako genda okigamba ennyoko mukama katonda wange abantu bawa level asirise teyejjusa lwaki tosirikawo oba waliwo akamanyiro bwe kasukka bafaani nga balumba abo be bawagira bigambo byabadde bitini bwe biti lwaki tofumbirwako naye Dianah bye yazzeemu mukama katonda wange posti ndowooza ogiraba mwana ono w'obuwalaze nga alumbibwa mu ngeri ey'enjawulo ng'asirika naye ndowooza naye waliwo lwatuuka n'agamba nsirise nnyo ekimala yasirika ku byalwasa wano ne bamulumbalumba akatambi kaako kafulumyako obuseegu oyo Dianah Nabatanzi si yeye oyo daba ne tutandika omukubaganyako ebirowoozo kukakkana kati lwaki tofumbirwako ye ndowooza breaking the silence yasinga leka njogereko ku mulundi guno naye abawagizi bino byakuyiga ndowooza tufe nnyo ku bulamu bwaffe ng'abawagizi tubeeko ndowooza we tukoma obulamu bw'abantu tuleme kubuyingiriramu nnyo kuba okufumbirwako omuntu kusalawo okwe bw'oba tafumbiddwa kikukwatirako wagwe yagala byakola ebirala emizanyo gyazanya programu ze zaweereza genda omuwagire mu bizinesi ze by'okufumbirwa n'okuwasa biveeko gwe tunuulira birala muwagire ku ekyo kye wamumanyirako ebirala bibe nga bitambula vinka agenda kuba nga afulumya oluyimba lugenda kuba nga ludropinga oba kyoyinza okumanya nti lugenda kuba nga lufulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi ogwokubiri that is Friday again oluyimba luno baluyita fimbo n'olwekyo vinka yakuba akayimba ke bayita thank God ne video nefuluma nga nnungi nnyo teyalukolera muno audio teyagikolera muno naye yagikolera Tanzania bwe yavaayo video n'agikola nga nnungi thank God nafuuka thank God wano kati fimbo egenda kubanga droppinga anytime from now on her YouTube channel oba ne ku Swangs Avenue YouTube channel ne social media platforms zaabwe n'olwekyo tubeere nga tugirindirira anytime from now. Bad Black esaala ze simanyi oba zinatuukirira oba wayinza okubaayo omuntu ayinza okutuyamba. Bad Black ekirooto ky'okutuukirira senior 2 drop out yalina ekirooto ky'okubeera lawyer asobole okuwolereza abakyala ba single mother naye ndowooza ekirooto kye kyagaana kusinziira ku njogera gye yayogeddemu ku social media ye eya Facebook simanyi oba tusobola omuyamba n'addayo n'asoma n'afuuka lawyer banayi waliyo balooya basobola okutuyambako tuukiriza ekirooto kubamu akafaananyi Bad Black ng'ayimiridde bukaguli ayira gwawolereza my God naye sebo kisoboka omuntu akyuka gwe wali omanyi nti Bad Black ali settling asobola ekirooto kye ne kituukirira abasomesa amateeka wano tusobola kukola tutya tuyamba omwana wattu Shanita namuyimbwa waffe omu bw'ati nga mbasiibula banyamu ne basebo waliwo abamu ku bafumbo abavuddeyo abasabye poliisi ya Uganda wamu ne ababaka aba parliament bakole ennongoosereza ku tteeka erikwatagana ku bwenzi singa omufumbo aba ayenze. Etteeka lino kirabika kadde kubanga ssemateeka wa Uganda okuva bwe yabagibwa mu mwaka ogwa 1995 ndowooza amateeka matono nnyo agazze gakyuka oba oliawo n'agongeddwa mu constitution. Parliament ya Uganda eriwo kati mwandibadde muddamu oba oliawo okutunuulira ku tteeka lino erikwatagana ku bwenzi kubanga nabadde ntunuulira vidiyo ya Fred Enanga ng'agamba nti engassi ya 6 ate waliwo n'engassi endala y'ennusu 2 neŋŋamba yeye mbo omuntu bamusiba obuto kansoke nkuwe Fred Enanga omwogezi wa poliisi ono tukituulira akatambi kano abantu babadde bakatambuza nnyo ku social media naye bw'ogenda n'olitunuulira etteeka lino teririna olabira nti omuntu eyakeera ku makya n'agenda n'awasa mukazi we n'amusasula ssente
n'agenda ne mu church n'aba nga ateekebwako empeta oba n'agenda mu ddiini yonna n'akakasa mukazi we mu butongole ndaba nga baawewudde obufumbo bw'omuntu singa oba oli omuntu ajja n'amuzannyirako. Simanyi ssemateeka wa Uganda kubanga kati omuntu omuliirira nusu bibiri ddala nusu bibiri bikyakola amakulu wano e Uganda ddala bwe kubanga kuliirira ddala omuntu omuwe nusu lukaaga. Oba opaazizza omukyala omufumbo n'omusikiriza mu bufumbo ng'okimanyi nti yali yafumbirwa dda ogwo omusango gye guli era bwe guba gukusse mu vvi bakusiba ebbanga erikyasukka mu mwaka gumu oba ne bakusasuza fayini ya nusu bibiri esente za Uganda n'okuliyirira oyo nannyini mukyala nusu lukaaga. Abaye waliteekwa okubaawo ekikyukamu awo ndowooza abakola ku mateeka palamenti muddemu mutegereze etteeka eryo oba olyawo libe nga likyusibwamu. Toyinza kunenya omwogezi wa poliisi Fred Enanga kubanga yatunulira mateeka nga bwe gali era bwagakola poliisi etambulira ku mateeka so tosobola kubanenya era tosobola bagamba nti lwaki mukola ekintu ekifanaganako bwe kityo kubanga nabo batunulira constitution. Kati mmwe abafumbo abagamba nti poliisi tetuyambye muba mulina kutuukirira ababaka ba palamenti omubaka wa palamenti agende mu palamenti bakole ennongoosereza mu tteeka eryo. Mukama akuume. I sign out.